Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso mugyegattako. Olunaku olwaleero ntegadde mbalaga eddagala eryo. Eddagala eryo liyitibwa bbuza. Bbuza y'oyo bw'atyo bw'afaanana. Bbuza oyo alina obumuli tebweta. Obumuli obwo tebweta nga bw'obulaba ekirala. Obumuli bukunkumuka oba obusigo bukunkumuka. Bbuza bw'atyo bw'afaanana. Bbuza ono ddagala nnyo naddala ku bulwadde obw'ettalo. Ettalo basobola oddikuloga, baliroga bulungi nnyo. Oba osobola oddibuuka naye ng'oli yaliteze. Ebiseera ebisinga ettalo eribeera eriryo nga badde baliteze ggwe liruma nnyo. Teribeera lyangu kuwona era libonyaabonya. Naye ettalo nga si liryo, tugeze n'oligwamu nga si liryo n'olibuuka ne likwata, teritera nnyo kusumbuwa era ligenda mangu. N'olwekyo gwe bateze ettalo ng'oli alikuteze nga liryo lisumbuwa. Lirwawo okuwona era olina okuba omwegendereza. Kiba kikulu nnyo. Osobola okugenda mu kizungu naye n'ogendako n'eno olw'ensonga nti ettalo kyekintu ekyasinza okubeera eky'obulabe ng'oli abadde alikuteze naddala nga liryo lisumbuwa litawaanyiza ddala. Kati eddagala ly'osobola okubeera ng'osiigako n'ebbuza ono ddagala nnyo. Ddagala liwerako naye tunuulidde bbuza ono wakozesebwa bulungi nnyo naddala ku bulwadde obwo obw'ettalo. Enkozesa gy'olina omukozesaamu, funa bbuza nga bw'omulaba, funako ebikoola biteeke ebbali awo, ofune ebikoola by'akatengotengo. Akatengotengo keeko. Kati funako ebikoola ebyo by'olaba ebyo bigatte ku bbuza. Ofune ne lwe bayita oluwoko, funako ebikoola by'oluwoko n'ebikoola nabyo bigatte ku ddagala eryo. Beera ng'okozesa ebyo. Liyengere mu ngalo, biyengere wamu. Bw'omala obiyenga nga bireese amazzi otuzzi, beera nga oyisa ewali ettalo oba awo ewazimbye. Beera ng'oyisaawo eddagala eryo, naye bw'oba oliyisaawo oba ng'olisiimuulawo, fuba okulaba ng'ozza ku sayidi ewatali nnyingo. Kwegamba olina kusiimuula ng'ozza ku sayidi ewatali nnyingo. Bw'oliba liri wansi ku bigere wansi, ozza ku sayidi ng'ozza wansi mpolampola. Ekikulu kya byonna fuba okulaba nga tozza ku sayidi ewali ennyingo. Lijja kuba likuyambako. Bbuza oyo mulungi nnyo w'ogattamu n'eddagala eryo. Eddagala eryo lijja kuba likuyamba. Lyerimu ku ddagala eriyamba ku ttalo. Kwegamba mu ddagala eryo ly'obeera onoonya nalyo osobola okubeera ng'oligattamu. Lijja kuyamba. Ettalo olina ddijjanjaba mpolampola. Lijja kumala likuveeko, lijja kuwona. Kyekyo kyenjagadde okubeera nga mbabuulira. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.